politics. Okay. Kansoke mu security alerts zino. Waliwo meeting akabaddeyo kabaddemu Bujingo n'abantu 6 abavubuka 6 n'abawala 3 ne Bujingo ne Museveni. Abantu bano abalenzi 6 n'abawala 3 bavudde Rwanda mu kitundu kye bayita Rwamagana mu Kigali. Rwamagana Kigali ne bajja Bujingo n'abatwala ne ba ewa Museveni. Ebimu ku bye bateesezzaako bamaze okushepingibwa obulungi bayingira Europe ne US okusanga ekibinja ekirala ekiriyo eky'Abannayuganda n'Abanyarwanda. Bano bakugu era babatendese bulungi baba shepinze bulungi okubeera nga bazze okutandika amakanisa mu Europe ne mu US. Bagenda kugira mu kintu kya kubuulira njiri n'okutandika amakanisa nga bayambibwako government ne Bujingo oba amakanisa gaabwe gagenda kubeera under Kanani nga ye overseer waabwe. So ebirala ebisingako tukyabigoberera tujja kuba tubibabuulira naye mwebereremu ekyo buli omu gamba munno nti asimwe senta mwatuuse wali mu nyumba. Dr. Lina Zedriga Sentamu tukutumidde. Her Excellency Lina Zedriga. Emirimu mu nyumba mwali gitambula bulungi. So ekyo nkimaze bagenze kubuulira njiri n'okugulawo amakanisa mu Europe nga bayambibwako gavumenti ya Rwanda ne ya Uganda bagenda kubeera under Bujingo. Ministry yonna etandika gye muli ngeri under Bujingo bwe muli obutwa temukuba ku simu yange paka nga bamaze okuziika awulyoka okube ku simu yange onnyinyonnyole endya gye walyamu obutwa enfa gye wafaamu gy'oli ebintu obisanze otya naye ng'okyali mu ddwaliro tokuba ku simu yange tokuba. Now waliwo olutalo olugenda mu maaso e Mengo. Olutalo luno lw'amaanyi era lulimu okukyusa CBS erinnya lya CBS ne BBS telefine essaawa yonna mugenda kuluwulira. Lukyali eyo lukyali munda lutokota naye mu lulinde. Si lwero lwokka entalo nnyingi nnyo eziri e Mengo. Waliwo Sako eri e Mengo bagiyita Zambogo. Erimu abantu bangi baddemu abantu bangi nnyo ab'ebitiibwa abantu basevinzeemu. Sako eno Kabaka ye yagiggulawo n'agikwasa abantu be okwekulaakulanya bagiyita Zambogo. Sako eno n'ekwasibwa Jjunju nga ye muyima waayo. Omulangira Jjunju nga ye muyima wa Sako eno eyitibwa Zambogo. N'eyingiramu Mayiga n'eyingiramu abasajja b'emmengo abo ba mafiya babbye ssente z'abantu Sako gye bayita Zambogo. Abantu baliyo bakaaba babamye ssente zaabwe. Sako Mayiga mukambwe muzibu buli lw'oyogera ku ssente z'abantu zifiiriddeyo. Baagula emigabo simanyi buli mugabo gwa mmeka abantu baagulamu emigabo bakafunamu omugabo gwa mulundi gumu. Sako eggwawo babaziyiza Kabaka tabimanyi. Ekiri e Mengo bajja okwetematema e Mengo. Mugenda kulaba amajambi ye Mengo awo nga beetematema. Bamafiya bali e Mengo mugenda munoonyereze ku Sako gye bayita Zambogo. Nkugambye ekiri ku Twitter ebiri ku Twitter kati lwakuba Twitter yerabika y'amaanyi nnyo tusinga naye bingi nnyo ebintu bingi twabyogera. Oyo Salvador twamugirako ne yeefuula tabirimu kati ali mu kwetondera kakwenza. Tweets zonna yazijjeeyo ng'ali awo ayomba neba ne kakwenza osobola otya okuyingizaamu abaana baffe. Fe abaffe nga mubayingizaamu ne mubatta. Mwayingizaamu abaffe mwabattira ki?
abamu okubogerako obwogezi temwagala tubayingizemu guno ndabyeko nga bagamba mbusimanyi muyingiza mutya omwana wa Kasareni kusasira mu bintu bino mbunga maama waayi n'amasavu mbu maama waayi n'amasavu ate n'omwana ne mumuyingiza mu bintu bino e Canada baddeyo n'abaana baabwe Uganda babeere Uganda agenze okusomera Canada e Uganda tewaliyo kusoma e Uganda teriyo masomero anoonya asayira mu Uganda kiki kimuddusa mu Uganda omwana wa Kasareni addeyo ewaka family ya Salva de waka family ya Hudu Hussein mukazi we Hudu Hussein simanya RDC bali Canada banoonya asayira mweno musaga no naffe kati Zambogo Sako eri Mengo abaganda bali ebyo nno buli yagezaako kulya mu Uganda olukwe kekaseera okusasulira ebyo bye bakola Uganda etandise okubafundirira era bangi ku bo batandise okuyaayaana bagiddukamu naye buli adduka e Uganda obutuuza bunoonya Canada bagenza okunoonya asylum okulaga nti ewaka bibonoonekedde naye nga wano bibadde bakuba entoli nga bagamba nti gavumenti yaffe ennungi aba opposition bagivumira buvumirizi kugyonoona kizibu okusanga opposition adduse mu ggwanga lye nga business person naye ate bo buli alina ka business atandise okudduka kubanga akimanyi nti bigenda babijjirira gavumenti gye badde bawana obulungi tekyabaganya kubaako nakye beekolera mu ggwanga lya Uganda aba opposition ababimanya nti gavumenti si nnungi ate bo kyewunyisa nti bagumidde embeera era tewali kibagoba naye abadde bagiwaana kyannaku nti ate kati we bali mu kudduka Haji Settuba omusomi w'edduwa yagikutuusizzaako Haji Settuba bangi abamukubiddeko n'akyusa obulamu bwabwe ng'ayita mu kubasomera dduwa naawe atanamukubirako ayina essimu kosobola okumufunira eri 0703 31 39 25 prison Morekatipe prison Hudu Hussein simanya RDC bali Canada banoonya asylum mweno musaga no naffe kati Zambogo Sako eri Mengo abaganda bali eyo bakaaba sente zaabwe ezitokomokedde Mengo ng'omuyima waayo ye Prince Junju ono yayogera luli Olunyarwanda mbuyu muntu arohokoko zezimu kwezi entale eziri emengo jonna badde mbagamba omwana Kakwerege Sudani bwe babasiba ne munne Kakwerege Kweni babasibira mu komera eriyitibwa ekkomera lino lisangibwa Tororo ekkomera lino baalisibiramuko ne Dr. Kano Kiza Besigye emabegako eyo ekkomera lino lirina erinnya zibuzibu ekkomera lino liyitibwa era bw'owulira amannya gano genda mu kkomera eryo baliyita Morekatipe prison eyo abantu bano batwalibwayo mu ngeri emenya amateeka tebalina likodizi zonna tewali we bawandiikibwa nti bali wano tewali kooti gye bagendamu naye amannya agamu ku go ge gano gasobola okujjukirako kuba abadde teyawandiika nga talina waawandiika babikwata mu mutwe naye ng'abaana gye bali mu mbeera mbi nnyo abalala baakubwa abalala balina ebiwundu bali mu mbeera mbi nnyo gwe wenna ow'eŋŋanda z'omuntu ayitibwa Sempa Abraham ng'ava Kampala nga bamukwatira Kampala oba nga yali akolera Kampala naye nga nzaalwa ye Kayunga Sempa Ibrahim waali ali mu kkomerero erya musimanyi Morekatipe prison Etyanga Emmanuel w'Nansana naye ng'azaalibwa Soroti naye nga bamukwatira Nansana gye yali abeera
ali mu kkomera eryo bamuyita Etyanga Emmanuel. Omulala bamuyita Mukaabya Salim Mukono, abeera Mukono, azaalibwa Mukono, yakwatibwa kuva Mukono, bamuyita Mukaabya Salim. Owokuna Mugoya Sadat Kabowa, naye nga azaalibwa Mayuge mu kitundu ekiyitibwa Busakira oba Busakira Mayuge, naye nga yakwatibwa kuva Kabowa, ayitibwa Mugoya Sadat, gyali mu kkomera eryo. Mujuni Yusuf nga Wekamwocha, Mujuni Yusuf Wekamwocha ali mu kkomera eryo. Nambale Aikiki oba Nambala Aikiki oba Ikika Kawala, naye nga nzaalwa ye Namunsi Mbale, naye nga yakwatibwa kuva Kawala, oyo naye gyali. Omulala Kazibwe Mansuri from Buyukwe, oyo naye gyali. Asembayo gwe yajjukidde bamuyita Semuju Francis, naye gyali mu kkomera eryo eriyitibwa Mulikatipe Prison. So share the video, naka kantu mukatememu katambule, buli muntu alina omuntu we yabulanga oli. Abalala bangi nnyo abeerabidde bambi, maybe bw'anaagenda ajjukirayo tujja kuba tuyongerako amannya amalala, naye ng'abamu ku bo be yasobodde okujjukira immediately beebo. Kale ndabyeko bingi ebiriwo, mwendabidde ne Gashumba ng'aleega ebikya, yereega ebikya agamba Kyagulanyi tasobola kutununula kubanga mu myaka ebiri yakalinnya ennyonyi 19 yakatulavolinga Uganda ng'alinnya ennyonyi emirundi 19. Kati nze mbuuza, His Excellency Kyagulanyi, oyinza okutya okubanga wakalinnya zino ennyonyi zokka? Kyogamba olumu otambulira ku bodaboda, olumu ofulumira ku bodaboda, tukugulira ennyonyi, kwegamba olumu okaluubirizibwamu mu America n'ogendera ku bodaboda. Mbadde manyi wakalinnya ennyonyi emirundi nga 2,000. Ennyonyi 19 nga ne Kadaama agirinnye. Amanyi ffe wano ennyonyi ze tulinnya buli lunaku, buli ssaawa. Ffe bakadaama ne basekadaama twakalinnya ennyonyi emirundi 205, wakalinnya ennyonyi emirundi 19 gyokka. Olumu ofulumira ku ggaali, gino emirundi gimala. His Excellency, gino emirundi nga gyammazeemu amaanyi gye wakalinnya ennyonyi 19 nga nange mutabani wa Katongole Bugama nakalinnya ennyonyi emirundi 6. Kisoboka kityo okubeera nga gino emirundi gyokka gye wakalinnya ennyonyi? Mmwe wano twalinga tuyogera ku Shira nga tumugamba gwe mugwe. Shira nga ikiriddo tukunamira ate nga wakawamba naye nange wendi. Oyo Gashumba n'agamba oyo gwe muvuma alinnya ennyonyi alimu akaddi ya passport, gwe okaddi ya simu. Agamba nno ffe tukaddi ya paadizi, gwe okaddi ya paadizi, ate ye ali mu kukaddi ya passport, nga ku muwala we okulinnya ennyonyi it's an achievement. Kati ate bwe kituuse ku mulala okulinnya ennyonyi bulemu. Ku muwala we tetumwogerako, yalinnya ennyonyi nga myaka 11, akaddiyiza passport. Nenkubira His Excellency simu ne mugamba, His Excellency yongera olinnya ennyonyi ziwere, ate kati alinnya ennyonyi, ate mbuno okulinnya ennyonyi it is a problem. Mmwe basajja mmwe temuyinza kuddayo kututegeerera. Ffe tumenye ebituyamba, ffe tulaba omuntu atuyamba, ffe tulaba omuntu akola ekintu ekiri ku mulamwa, era ne tumutegeera nti oyo kyakola kiri ku mulamwa.
Museveni yakwata bajjajjaffe Aidan Disorder n'abagamba mwe. Yabakwata infragamento delicto.